Yesu ketandika butandisi era nga tugenda maaso kakatandikira mu Sonora Mexico ekyali ntandikwa tugenda maaso jingo nga bulijjo the best Mark Dacascos FM gyetanse nayo ate nga tandikira Sekamuli ekyali ntandikwa katandikira mwana mulenzani Mark Dacascos powerful drug lords to the US. nga batuse ku mundi guno bagamba ebintu byonna ebya Amerika bigenda maaso n'okukusibwa teri kuddamu kulaba kintu kya Amerika nga kikukusibwa ekyali ntandikwa tugenda maaso mu Mexico bakomando banonyeyo ki. Any questions? No sir. Woody? Mwana mulenzi ddala ali kulya meja agasangala kira kyonna kyonna kigenda tulemesa buli kimu kikole nga bwenkyagala waliwo obuzibu nedda ssebo bali mu OMV ezimu ku mmotoka za Amerika bakomando zibakozesa obulungi ennyo ku bintu nga bino ekyali ntandikwa kati waliwo akaalo ke bayita Bahia kino kasangibwa mu Mexico ekyali ntandikwa tugenda maaso jingo nga bulijjo ate nga sinzidde Sekamuli entandikwa firimu egenda maaso the best Mark Dacascos ekirese bakomando bano Amerika ku kitundu kino waliwo mu kaalo kano waliwo omusibe eryasibiddwa ku poliisi eriwo kadita kyakaliwo era nga Abamerika bamwetaaga asobole okutwalibwa mu Amerika waliwo akabuuzo akagala omubuuzibwako akakwatagana ku njaga ekyali ntandikwa kakwatagana ku njaga Meja mulaba mwana mulenzi Mark Dacascos yakulembedde Dacascos ekibinja kino ekyali ntandikwa ate nga sinzidde Sekamuli the best jingo nga bulijjo kati mafia yono bamugyeyo Senor Santos We'll do the same. sebo olowooza ogenda kunywa n'enjaga ali ku njaga ava mu kkomera b'Amerika bamutwala No smoking in the car. tewali kunywera segereti mu motoka we tuba tugenda majege gakutwala ga Amerika togeza nonyweramu enjaga gwe neesoko mpowe naawe mwana so mpowe togeza nyweramu n'enjaga ekyali ntandikwa tugenda maaso the best Mark Dacascos Dacascos bwe bakyali awo Abamerika okwetegereza nga aliwo ekibinja ky'ababanda bamafia abatunda enjaga bazze baagala kulemesa musibe mutwala tunule emundu ekyali ntandikwa labe mundu abayaga bakomanda bamukubiddwa ekyali ntandikwa era muntu nsolo kyakola kuweereza kikompola motoka y'ababanda naye nga omubibanda go baagala okutwala bamutwala n'akula OMV ekyali ntandikwa tugenda maaso ate nga sinzidde Sekamuli labe mundu ekyali ntandikwa Mark Dacascos ekyali ntandikwa tugenda maaso Move it. Get it. Let's go. tugende tuve wano ogenda okwerekereza obulungi ennyo kibanda bamutwala Dacascos ekyali ntandikwa the best ye firimu kabangali gyode bagenderemu abajasa b'Amerika ogenda okwerekereza naye eremereddwa simanyi oba bava mu Mexico komando Meja mwana mulenzi Mark Dacascos n'ekibanda go batwala Santos ogenda okwerekereza omudereva w'embeera si nnungi kibanda atema ataddeko kakoko natondeka mabega kubanga ategedde Amerika bano bali banga gye bamutwala wayinza obutabayo mirembe abazze omununula nabo agenza okulaba kubiddwa n'emmoloka n'ekyomeka neggwawo ekyali ntandikwa tugenda maaso tusinzidde Sekamuli Ajansi Boys ne TV West n'ejjukira twagiguddewo akatugenda maaso saagalo gisubwe saagalo osubwe the best Mark Dacascos mwana mulenzi ono Mark Dacascos agenda okulengera babanda abazze okununula munnaabwe ate kye basazeewo kusekula gwe banunudde ekyali ntandikwa nga tugenda maaso jingo nga bulijjo Pulitio n'abasamona
Kibanda kyekola tiyakola nsobi ndala yonna ng'asekulamu Santos kubanga Santos alabika abadde aleeta obuzibu Fort Tillman kakati Fort Tillman Abamerika Kibanda amuzudde ng'alibanga abadde alina obuzibu bwajja obaleetera era ne basalawo ne bamusaanyaawo lwaki abadde akolagana n'Abamerika. Santos was taken out today. You think I have time to wait for a call back? Kati Fort Tillman omukulu ali agamba Santos yakubidde olwaleero olowooza kyana ekyo kituyamba tulina osala amagezi gonna tulabe nga tuyimiriza ebikola bino eby'abatunzi b'enjaga ge magye ga Amerika ganoonya ekyokukolera ekintu kino kyokka nga ekifo kino ekyamagye ekigamba okuba kirimu aba Mexico wali ate abajaasi betulengera era bagenda maaso n'okukayana nga balina ababanda kino kigendera ku mateeka. The price is the price, asshole. Well, we ain't gonna pay. Afanda aliye n'agamba ze tusaba nga beefuulira Kibanda ayina emmundu n'abajaasi bazirina bakayanira njaga mujaasi Sergeant muzima yali wano yagenda maaso n'okutulugunya n'atuga Kibanda. Simanyi oba kino kigenda ku mateeka gano magye g'Abamerika ge tulengera abamu balina zi American Wisgan abalala balina zi MP5 American Wisgan ziri wali n'ez'Abayisirayiri zijjudde wali. Kaakati kye tuzzaako ogenda okwetegereza ababanda abasigadde badduse buddusi. Omujaaso w'amagye ag'Amerika adiringa atya ate n'enjaga ekyali ntandikira tugenda maaso saagalo gisubwa ati nate ekutuusibwako Bukedde TV jingo nga bulijjo ate nga sizidde sekamuli ekyali ntandikwa. Kaakati afande ng'amaze okukola ddiiru ze z'akola yaliko essimu gy'aweereza kubamu ku bakama be nga bamaze okunyoola mafiya kumba lwa mukulu abadde awuliriza ebintu bino wabweru era olwamala okugira kyagira omukulu naye ng'akola kyakola abajaasi ne balabika ne balina ddiiru ze batandise okugoba ezikwatagana ku byenjaga kyokka nga bajaasi ba gavumenti y'Amerika. Ekintu etali kirungi n'akamu ku nsi nga Amerika bwogera babwerwanyisa ebintu bino American World Pictures bakutuusaako ne Lionsgate Films Incorporated bakutuusaako entandikwa firimu okuva mu Kajansi Boys Video Bukedde TV ne TV West e Mark L. Lester Film. Tugenda maaso n'entandikwa saagalo gisubwa ate nate jingo nga bulijjo ffe tugenda maaso saagalo osubwa omwana mulenzi Mark Dacascosi tugenda maaso Bukedde TV TV West Kajansi Boys Video saagalo gisubwe the best Mark Dacascosi egenda maaso saagalo gisubwa ate nate ekyali ntandikwa timu Abel ku screen nate ekyali ntandikwa mulambalamba sangala bagikunyumirize Power Trick filimu etandika mutandise egenda maaso gwanyumira ekikomando sangala bikende ogisubwa Noah Break ne Dwayne Macopson tosubwa Christian Bocha ne Madison Mason entandikwa filimu egenda maaso sangala ogisubwa ate nate Frederick Coffin akyali muzanyi naye wa mulembe nnyo abazungu beetuma amanya nga Coffin so Coffin ebeera sanduuke ey'omufu naye bali yetuuma erinnya eryo Caroline Maxi custom designer ekyali ntandikwa jingo nga bulijjo saagalo gisubwa tena Tekandi Gatries entandikwa production designer tusubwa filimu eno etandise Brian R. Etting associate producer owa filimu emanyiddwa nga The Best ye filimu etandise jingo nga bulijjo David Barastike etandikwa butandisi Balat Sky etandikwa Jaxi Hightech director kifaananyi ekyali ntandikwa The Best Paul J. Zaza muziki composer tugenda maaso n'entandikwa tenga sinzidde sekamuli n'agambye nti Jeff Albert ne S. Lefane ekyali ntandikwa screen player tosubwa sinema The Best ey'ekikomando katulengera The Pentagon ekitebe ky'amagye ekikulu naye nga tusoose kulaba White House gye tusookedde. The Pentagon kyekitebe ky'amagye eky'Amerika ekyali ntandikwa Dana Dubovsky ne Mark L. Lester producer ba filimu eno etandise egenda maaso jingo nga bulijjo Mark L. Lester nga ye director okutwaliza awamu akulembedde mu sinema eno. Those men were like family to you, John. General, my men knew the risk they were taking. Kakati Major yayitibwa bulungi nnyo mu The Pentagon mu kitebe ky'amagye ekikulu. Know that. Ng'aliwo General amwetaaga agamba ki? By a Mexican government official. And instead of rescuing Santos, tetuyinza kukkiriza gavumenti yaffe ya Amerika kugenda kunoonyereza ng'egye tuyinza kuleka ntuwonyaamu omuntu nga Santos tumuleete emikono gyaffe ate ofiisi okuva mu Mexico najja n'amusaanyawo ne tukireka tutyo. ekyali ntandikwa nga tugenda mu maaso jingo nga bulijjo live show sekamuli gye tuli
ekyali ntandikwa Santos. ono twagala tumanye ebimukwarako. We were attempting to extradite. We were hoping Santos would provide information regarding payoffs to him. twali twetaaga Santos okumugyamu amawulire. As it turns out, he was assassinated by kaakati we tumufunira atajja atemulwa. Santos is second in command. agambibwa okuba nti yali second in command we ate yamutemula. What we're going to show you now, Major, kati Major kitugenda okukulaga benefited from the attack on your unit. twagala okulaga nti waliwo amagye agago agava mu kakundiko ate agaasobedda agalabika nno gakola ebikolobero. Silver Star after Desert Storm, wasn't he? oyo teyaliko mu Desert Storm oyo si gye yafunira Chepe. Gammon was a solid career man until a nervous breakdown 3 years ago. n'aga nti omusajja omulaba kyetegeeza Amerika muno mujaasi naye ng'emyaka 3 emabegako we yasembera okuleka nno bamukuza naye nga twamuzuula nti mukyamu ate nga Amerika. Cracks can be patched, Major, but the weak spot's always there. kati Major byonna byonna buli kyeweetaaga gyekiri bulungi nnyo wano. Nicholas Castellano, Nicholas Castellano, Richard P. Henderson, Richard P. Anderson, and Tillman. Fairly clean records, although Castellano bonna bali mu Fort Tillman ate nga yo base y'Abamerika. Gammon's shadow, Henderson is his right hand. n'agamba nti gw'olabye asose Kadugala kye kisiikirize agambibwa okuba nti nno gwe mukono ogwa ddyo ogwa Anderson gw'ogenda okubega. Gammon and company have been getting fat taking payoffs from Santos on the Mexican border. n'agamba nti waliwo ebyama ebyali bireka nno tugenda bifuna mu Santos ebikwatagana ku booda ya Mexico. Intelligence. John, you're the best there is. era nga kye tulina okukola eyo base engeri eri yaffe Abamerika tulina okuleka ntunoonya ekintu buli kye tunoonya nga tetugenda kukubirayo byasi okuggyako okuketta. Ortega. This is not a case of simple border corruption. n'aga ntagala okitwalenga omusango oguli ogw'okuzanyisa ndi gwa buli bwanguzi nedda guno omusango gukwatagana ku magye ga Amerika agayonooneka. Gammon and his men are selling drugs to the local dealers and U.S. munitions to a major cocaine distributor. n'aga ekizibu ekiriwo okusooka tetulwanyisa njaga Mexico naye tugenza okizuulanga amagye ago gakwata ebyokulanyisa bya Amerika ne gabiguza Abamexico baddiira ate ekyobulabe ennyo. Good situation, Major. kati embeera gy'olimu nzibu nnyo Major. Major n'alabye ddala nga kizibu kyamaanyi nnyo kubega Abamerika banne. Who's commanding the base? Brigadier General Albert Becker. n'agamba nti ani akulira base eyo bamuyita Brigadier General Becker. Lieutenant Andrews will be your contact in California. Lieutenant Andrews gw'ogenda okukola naye nga yakufuna ng'okwasa amawulire g'okesse n'ogatuweereza ku base kwedikota ku kitebe. mwana mule asanyuka namu Philippines. sina kyakukola byonna nja kukkiriza weba ngenda ne luteni tujja kukola Major ne Lieutenant. So try not to sweat. bannaye era kirungi tusisinkanya ate tunaakola ki bannaye tujja kukola. Fort Tillman ame base California nga mwana mulenzi gye bamusindise alina okujja abege nga ame intelligence oba mukesi w'amagye agenda azuule ebyama biri mu base eno okuviira ddala ku Brigadier General Becker agikulira okutuuka ddala ku musirikale we akolera ddala obulungi ennyo wansi eno mu bikolobero. kati ayingidde ku base eno musirikale mupya kati tulabe embego n'ayingidde atya. ekipapula alina. Thank you. Have a good day. aya asiba bulungi ayingidde ng'omujaso mpya eyakajja era ng'asindikiddwa okuva mu Pentagon ku kitebe ky'Abamerika ekikulu the Pentagon mu Amerika okujjoketa base eno. Major eri gy'abadde eno mwana mulenzi ayingidde aliwo ngaani kubanga eno gy'atuuse ekibinja kyagenda okubega omusirikale agamba okuba nti yasinga okuba omukulu ali ku ddala ya sergeant. ekyali ntandikwa alinayo ne bakoporo balina okubega ajidde ku digi American Commando. ekyali ntandikwa the base ye film. Mark Dacascos gwe tuli naye ku screen ekyali ntandikwa jingo nga bulijjo. twagala tulabe obukodyo omujaso n'omukesi bwakozesa Omumerika ng'aketta Bamerika banne kati ennyota ez'Obwamajje bazimuggyeko era mu kujja okubega banne ebintu by'amagye bizibu nnyo ebintu by'amagye bizibu nnyo ennyota bazimuggyeko kati wuunazze ng'ali ku madaala ki eyabadde Major ame intelligence ekyali ntandikwa tugenda maaso jingo nga bulijjo. Quite a character you are. kati uswa Brigadier General. Your record here has more spots on it than a Dalmatian. Sir,
But then I suppose if you were an exemplary soldier, they wouldn't ask us to straighten you out now. N'agamba okusinziira nga bwe ndabye sigenda kubuuza bingi nnyo nkulabye ndi wali banga oli mu serikale agenda okunnyamba. Son, Mutabani ononye eki? send for the president. Oli mwana wa mukulembeze? Now, you gonna behave yourself in our fine base here? Oba oli mwana waani? Ogenda kutereeza mpisa wano ngeri gy'obadde otereeza mpisa oba? You try. You are gonna try. Kale kuba gezaako ogenda gezaako. Mutabani? I will bust your ass down to buck private. Nze gw'olaba singa naakulaba ng'ozanyisa bucepo bw'otini bw'ozze nabwo nja kukuggyako ranka nkuzze ku private. Good. Sirina ssebo mutawana kirungi. Kakasa ndi okola bikuleese. N'agikanyuga bukanyuzi olabye afanda omuyaaye. Kumbe wana mulenzi azze nga bucepe bw'alina bwebo bwebo. Kyokka nga meja naye engeri gy'ali ama intelligence kaakali bamuwadde bucepe obwa wansi ddala kuba bagenda oketta kutandikira wansi mpaka ku brigadier general akulembera base eno. The base ye firimu etandise okuva mu Kajansi Boys video jengo nga bulijjo. Kati unity oba akakundi kagenda okubega kalimu bakomando abakera ku training buli kumakya. Tugenda maaso n'entandikwa era nga tusinzidde sekamuli kino kikomando kye kitandise Makanda Kasiko ku screen nate jingo nga bulijjo sekamuli gye tuli. Once again, full speed. Bakomando eno bakajjuza. You're up. Yes, sir. N'atandika okwetegereza. Kikomando kye tuliko kye tulengera the base. Good morning, Sergeant. Corporal John Dot reporting. Sergeant yakayingirawo. Might do well here. Everybody does well in my unit, Corporal. Come to find that out. N'anyonyola n'amuga nti nkulabye eryo zenga ow'eddaala eryagula ennyo naye nga nkulaba ng'olina bubiri. Wali bakopolo gwe oli kopolo atandise omulaga kikyali ekituufu oli aliwo ye sergeant akulirawo. Lwamuwadde ennyota za wansi nnyo kopolo. Genda okulengera munyegera be bakomando wano. Be bamu kubali kakundi kali akaba muntu nsolo. Kaakati omulenzi ono asooka atulage mukyayinamu combat fighting tunnulira. Makanda Kasiko sijava ne gyalaga ye lwaki mbyogera ate abasajja bazzeemu ye lwaki nkunnyonnyola gwe sooka olabe bagiyita the best. Kwegezaamu military maneuver combat fighting tunnulira. Yazze ketta alina okutuukiriza byaliko eddaala ali kulya kopolo eno gyabegera tozanyisa amagye azzenga kopolo baleme mutya naye nga tewali amusinga ranka n'akubirawo. Omushinja yanteera mushinja yanteera ogwo omushinja yanteera katunulira laba komando ku komando laba ekintu akubira ddala ninja kuteera wareeta olugezigezira ani gwoga laba ekintu laba ekintu mupya mupya Sergeant alengera kopolo bamutuga. Mulage eno unit tagizanyirako erimu omuliro tatwepakira. Dakaskos yanteera maawe namunyweza n'akyusa mu nkuba. Ono omusajja Dakaskos si mwangu genda mugire muwerewereeko omusajja tamunne. Sergeant n'alagira basalirize tunulira. Eno nsolo eno nsolo jangu komando baje yebiso Dakaskos Makanda Kasiko tunulira ali military maneuver kwegezaamu kati wekiba nti okwegezaamu olabika okuzanyiddemu owaye muleke kwatirirako kopolo linda bade muleke. God damn it. Wachana naye. I'm gonna skin you next time. Omulundi omulala ajja kulaga mulundi kyati omulala twaleere abakubye basatu. Thanks for taking it easy on me today, Sarge. Yabadde omulala asoose kujja omu ne baleeta abasaliriza nabo n'abagattako.
Dismissed. Biwedde. Ate tomalanga nga kuba banno banyuza mimwa bwotyo. Kumbe bagezezako muyuza emimwa. Ye atandikidde ku bulinda minyira. Kwata gwe ekisokyo. Mundetako obuyiga. Ebyokukola effujjo tubiveeko ngono musajja wano waali. Be babadde abakozi b'effujjo baawo. Kati bategedde tekyali kukola ffujjo. Kopolo namnagani yiyi nakuba akalinda minyira y'omu yanoonya akalevu anoonya kunkula mu mumiro kati mujasi kyoyo. Ekyali ntandikwa tugenda maaso jingo nga bulijjo tusinzidde Sekamuli saagalo gisubwe eno bagiyita The Base nga gye tandise nayo mu lukulumuli lwa firimu lwe twaleese eno ya Mark Dacascos maaso awo nyingizeewo endala naye nga tugenda maaso. Kati yamanya nti okubega kutandise naye nga yazze okubega eddala ali kulya meja abega ba sergeant ayina kaleediyo bedda kakozesa okulikodinga. Ebyo bye bitwala amawulire mbakama be abamusindise okuva mu The Pentagon ekitebe ky'amagye ekikulu eky'Amerika ekivuga buli woolaba omujasi wa Amerika wali mu buli nsi The Pentagon. Abadde alikodinga ali mu kasengeke aliyo yekka naye ne bamusanga ogenda okulya akonkona akonkona naggulawo. Hey, we got a sign. Get your gear together. Let's go. Oyina omulimu gw'ogenda okukola yango gya tugende. Naye bamusanga na kaleediyo bazze okubega awo omanya oli mu buzibu. Okusanga ne kaleediyo bazze okubega omanya oli mu buzibu. Tugenda maaso etusibwako Bukedde TV ne TV West jingo nga bulijjo Bukedde TV ne TV West era nga New Vision jajja waazo yekibakoledde. Tugenda maaso jingo nga bulijjo kakati amagye gano ge tuliko balina assignment gye bazzeeko. As you were. Abaleese. All right, gentlemen, listen up. New man briefing. Kale muwulirize eno gye tuli tuze kwa Aduyi. My responsibilities out here. Era no buli mwalina okulaga obuvunaanyizibwa bwe. Border in an effort to deter and, if necessary, detain any nefarious alien personnel attempting to cross the borders of this. Kale wano kye tuliko tulina okunoonyereza buli muntu yenna agezaako okuleka kandi asalinkiriza ku nsalo. Desperados or general scumbags. Era yenna agezaako okuleeta omuzannyo wano alina okukolebwako ng'obuyinza bulagira. Good. First assignment, Henderson, Knox, Catalano. I want you all to take the left sector over here. N'agenda maaso n'okubalagira enfo. Sergeant yagenda maaso n'okulagira. Era buli omu agenda maaso n'omukwasa omulimu gw'agenda okukola kubanga bateega bayaga. Sergeant. Now, Dalton, I paid attention today. Sergeant sinategeera kituleese nti agwe sooka otune ekyakuleese. Kopolo saagala yogere bingi nnyo. Tebakwatagana kubanga ena kye bakoze nga yakatuuka. Kissing ass just pisses me right the hell off. Naaga nze nina ebintu ebinyiiza kwe kubanga nkyayogera nabaawo omwana ayagala okunemesa. Ye Sergeant. Boys, balenzi be very disarming. Just don't fuck up my squad, Dalton. You got that? Temugezaako okuzanyisa squad yange mukole kyenjagala naddala gwe Kopolo eyakajja mukifuna. Move out and draw fire. Yesaawe tuba tugenda kukuba byasi tukube ebyasi. Careful, Knox, you might whoop. Kombe Kaddugala akiraba bubi okuva lwe yakubiddwa mutakono omupya ate nga tannaba kujja bulungi mu nkola yaabwe. Jjukira balina obuvuyo bubakola ate nga tebannaba kukkiririza muntu ono omupya kyova olaba mweraliikirira naye nga bagamba ku mulundi guno bazze kunyweza mabanda abaddiringa n'enjega omuvi mmotoka z'Abamerika ezo. Take this. Keep an eye on that ridge out there. N'agenda maaso n'amulagira gy'alina okusigala ng'akuuma ng'alengera. Saagala okola ensobi yonna tugenda maaso ate nga ekyatandika butandisi The Base ye firimu gye tandise nayo jingo nga bulijjo ate nga sinzidde Sekamuli. I'm the big dick. General Becker likes me, respects me, lets me run my unit the way I see. Kaakati Sergeant natandika okubuulira bulungi ennyo Kopolo ono nze ndaba wano nze ndi wano naye Brigadier General anjagala nnyo era nzikiririzaamu. Well, here's to having it good. N'abulaga naye takinaako mutawaana ng'omuntu ayagala okubasensera munda muli okubamanya ki kye bali. Mujaasi omukesi ame intelligence. Fox 2, all clear. Balina ebyempuliziganya bulungi nnyo akabinja akagenza okuketta eri kakwatagana bulungi nnyo naye. Sarge. Bali ku nsalo ya Mexico we bakettera. Fox 2's Fox 2 on over. We got a land lizard running the ridge. N'agenda maaso n'okutegeeza okusinziira ku kye balengedde era bategeeza bakomando bali abalala era balina okubasalawo ki kye bazzaako. Sergeant yalagira byonna Kopolo mwana mulenzi Mark Dacascos ate nga lankene ya Kopolo baagimufeeke nga ne bagimussaako nga yakinyooliro olw'ensonga nti alina okuketta ekibinja kino kyalimu.
ekyali ntandikwa nakatugenda mu maaso okuva mu Kanyansi Boys video nange kutuusibwako mu Kede TV saako ne TV West nga zonna zino ziri wansi wa New Vision jjajja waazo era nga tugenda maaso Jingo nga bulijjo jjukira buli kiseera New Vision kutuusaako ekipya ekyenjawulo naye nga Jingo nga bulijjo fe tugenda maaso tulaba the best Mark Dacascos kikomando. All right, amigos. United States Army, step from the vehicle. Kale baamigo muve mmoroka tubeetaaga mwenda toba kirala Kesterano be bamu ku bakomando ne ba Erano. Believe this, sister. It's some kind of fucking joke. Mutuzanyisa teke Like a fucking joke. usilicheze na sisi wewe tunatafuta mali mbaya wewe unasema tunacheza kucheza hii nini? That's loyal. Kumbe omusirikale omupya alina nnyo okunoonyereza bano abajasi bali nabo tamanyi ndi baali badiringa n'ababanda kati yalengera ennyo bano bakyali baleese ate omupya tunaasobola otunda ku njaga wano bakolagana n'ababanda kati abayaga beewunyiza ono tabategeera. Tell Rosado we'll make it up to him and Pablo. Mugambe toli mutawana tugenda kukola. Kumbe Kopolo Sergeant bamuwadde enguzi eri mu kumuwa enguzi nga gye bakolamu emirimu gyabwe bintu bya cheeke bintu bya njaga aba oli akyala kwata emaali ogenda okulaba nga omupya aleese enjaga bano balina n'enjaga afande omupya aluleese kati abakadde mwana tukyatunze ku njaga wano omulaba omupya agudde ne ku njaga bano abajasi bali batunda enjaga nga bakolagana n'ababanda. All right, pat him down. Pat him down. Turn around, face the truck, hands on the truck. Tebayinza kumala gadda sayidi ye wadde Sergeant yakulira olaba omupya bw'afaata olabika olina n'ebiro gwe lwaki okebera n'amukuba judo n'amulaga ziri mwana ono tunaakola naye n'ajjayo obwakabi nja kukutereza mutunda enjaga wano kumbe bali kibaluma ebyenjaga tubiveeko ono gwe baleese teri wadde oginywa wadde ogitunda Some respect. olina okulaga afande ekitiibwa. Sorry, Sergeant. Afande nsonyiwa Sergeant. Take him in. Amigos, tamanyi byanguzi akuba bya ddala ate bali be bakama b'abakomando bano. hands on your heads. Andale. Mwene emikono ku mutwe bano batwala tebaagala kuba bamanyi ono omujaso mpya ayinza ogiwunyisa n'abaloopa. Tereka enjaga eyo nti wamma gwoleese gwe bawa enjaga agitwala ginywa. Tamanyi nti abasajja baali nabo baayinooneka dda. Afande ono museemu sente naye ate wetuusa sente zino mu office kiba kibi kuba afande olina abaana b'oweerera. Hapo naongea nilikuwa mimi nafikiri hatu hapa najua shida zangu. Kama unajua tena leta pesa hizo. Kama unaleta pesa hizo utakuwa rafiki yangu kabisa. Nilikuwa mimi nafikiri hatu hapa najua pesa. Kumbe unajua pesa. Na mlaganzi na afande toziwayo zitwale. Na afande nazuwa omulala. We pereka hiyo pesa. Mimi hapa nataka hiyo pesa. Damn fine bus dog. Na amanyo omujaso nayinza okutegeera kye baagala olabakiriza sente okuzibba bw'atyo nga tezituuse mu bitabo. Utakuwa askari mzuri tena. Nilikuwa mimi nafikiri ati hapa nataka pesa. Kumbe unajua pesa. Kumbe yenga ambega atandise okuleta omukwano kwa afande amanya afande kye yeetaaga. Ame intelligence kino kyamuleeta okusanyuka era n'olweggulo nga bagenda okunywamu baasala bagende naye. Ne batandika omutwala gye banywera endongo eno zikaaba bulungi nnyo. Hey, shake your money maker. It's a good whiskey. Tunuulira Sergeant omusajja aliwo ku lw'amagye ga Amerika okutereeza ensalo ya Mexico biki ebirala byakola mu biseera bye by'eddembe. Baabatadde mu mbega naye tebakimanyi bamanyi Dalton mujaasi mpya gwe baayongedde obwongezi mu unit. You know how many years I have in the army? Ate nga gwali naye Sergeant agambibwa okuba ndi musajja ku bajaasi abali ku ddaala erya wansi asinga okukwatagana ne Brigadier General akulira base eyo mu kutunda enjaga. Kati ye ajja kebera enjaga bagitunda ddi era bagitunda batya. Era ekigezo ekyasoose bamulabye nga mukambwe ennyo. Wabula n'abaako okuddiriza timing ng'akozesezza okuwayo sente ezitayise mu bipapula mu bitabo bulungi. I'm trying to build something here, Dalton. These guys here, Henderson, the others. Kati agenda maaso n'omuyingizaamu ekintu bano bolaba wano tebalina musango naye nabo banoonya ngeri gye baneebeezaawo. Ayagala omulaga ndi abajaasi baali nabo balina embeera gye balimu naye nga beetaaga okuyambibwa. Naye nga Kopolo n'atakitwala bubi. For the agency when there's a point to it.
naga nti ate wali mutawana tusobola okweyiya kasaba nga tewaliwo batuketta naye n'alaga nti naye gy'avudde alina ebizibu ng'omukesi bw'abeera olowooza ni buli omu akolerera kubeera muzira mu byafaayo kwegamba omujjasinga oyagala oba omuntu yenna ng'ogenda okuketta abantu naawe olaga nga weweetamu agamba buli omu akolerera kwogerwako nga muzira ng'atamanyi nti akeetaano ze sente zisinga obunene. Number one. Look out for number one. Because at the end of the day, Dalton, kakati naye kyakola Sergeant ayongera nnyo okusimasima omwana ono kuba yamulabye ayina military fighting ennungi ennyo eyinza omuyamba singa gye bagiwunye. don't mind me. I was a little weepy when I've been drinking. Naga wai onzijukiza kuba nadengera nnyo ku byokwagala ebyokunywa nyinza okunyumirwa emboozi ate ebyokunywa ne bingwa kkono kaakati tulina okunywa ate nga etusanyuka n'amulaga ebisanyusa. I think you're right, Sarge. Sarge ndowooza oli mutuufu ondaga ebisanyusa. Ate olowooza onaabifuna ng'olinda za mwezi ebibaawo buli weekend. Sasa kama unataka tumia kitu kama hii sangine utakuwa na mimi kila fasi mimi nakwenda. Kama hapa anakuja na mimi sangine utalala fa bila chakula. Gafana ingize nguzi mwana. No, Oxenberg was right. Gammon isn't just running a small time operation. Kakati buli mulimu gwe yakolanga yali alina okugenda abuulira lieutenant gwe yajja okubega naye weewunye ebintu byekubega bizibu nnyo. Mwana mwala ye ayina w'abeera w'enjawulo kati wamusinkana mu biseera eby'eddembe n'ambuulira bye yakesse. He doesn't trust you. He doesn't trust me yet. Omusajja takwesiga tannaba kunneesiga. Likes me. Naye nga ng'olina okunneesiga nja kikola. In a strange way, I kind of like him. Well, don't get too fond of him, John. Toleetera omusajja okubanga akwagala nnyo olw'okuba nti akwagala ogende obega obubi baggwemu tomwewa nnyo. Kaakati tuddako ku training abajasi bamaze okitegeera ni omusajja ono gwe bali naye ayinza obbaviiremu akabasa singa baba tebeegendereza. Kati balina okusooka ne bamuteminga ne bamufuula akwatagana nabo. So y'all doing your free time? Stand lean and mean like a fight machine, Sarge. Mwana tulwanyisa byuma kati afande abantu batandise dde tukuba wano. Help y'all work off those extra calories. Jukira ndi maje eddala lino lya Sergeant liba liddirirwa eddala lya kopolo. Kopolo bwebwo bucepe obubiri Sergeant buba bucepe busatu ate wakacepe akamu n'abeera lance kopolo. Kaakati amuddirira gwagala akoleko omukwano. You see what I'm saying? Dalton yoyo mwana mulenzi Mark Dacascos. What you saying, Sarge? Afande gamba kyolina okugamba. Here, boys. Balenzi twangu tulina kye tugenda okukola. Agezezaako musika naye tennaba kumenya mujaso ne kyalowooza n'agamba luwa omulimu omulala era balina okugenda bonna. Batanse omupakirapakira emirimu balaba bayinza okudda sayidi gye baagala kubanga enguzi teyinza kuliika bannange nga luwa omujaso agaanye. Nga bamuleeta ku mission endala. Yes, sir. Oli naffe ntiye kweli weiko na sisi wacha tunacheke kwanza sangine unaonekana iko na radio unataka piga ripoti mbaya kwetu oyaga tukubaka ripoti mbaya leka tumale okulaba oyina amawuli gwegala otwogerako banange omusajja nabeera ne radio era nikireka ntabwe emujjidde ogenda omukebera awo bakuttirawo kuba bamuleese no bbali wa base. Wacha mimi. He's clean, Sarge. Fande ono taina mutawana Sergeant taina mutawana bategede kopolo taina radio yonna. You see, this is a very delicate time for us all. Nago maitu n'ebiseera bizibu bye tuyitamu. We don't trust you, Dalton. Tetunaba kwesiga bulungi nnyo kyova tukwekebejja. And besides, you once said your old man was a spook, right? Era woba onaabeera nange olina okubeera ng'omanya by'eggamba. Well, I'll believe you. Get yourself squared away. Amulaze nti kati entegeragana gye balina y'amaanyi nnyo talina genda maaso na kunyiiganyiiga. All right, no big fucking deal. Now these amigos coming in are Pablo's boys, not Rosado's. All right, they're coming with the usual payroll. What they're expecting us to take. Naga omanyi Pablo gwe tugenda okuketta. Pablo musajja mugezi nnyo. Tubadde tumanyi nti oyinza okuba nga yali akusindika ojja otubeeremu. Kaakati buli ngeri tukutegedde oli mujasi mulungi. Distribution. I say we take over LA. Byonna tugenda biraba tofaayo tetulina mutawaana. What do you say? Ogambawo ki? Say, boys. Mugamba ki balenzi tulina wafande. Goddamn living. Kati akola bulungi emirimu. Popping in here anytime.
amaze okukebera akakodyo kabadde kakebera musajja ono sikulwanga mbega ayagala bbawaayo kubanga aliwo enfa empya ze baagala omuyingizaamu tugenda maaso ekyali ntaliko yatusinzidde sekamuli nage tulaba kikomaana omwana mulenzi makadakasiko semanyiddwa nga the best agenda okulengera waliyo kabangali endala etuuse kati nga ye yajja okubega ekisinga omuluma kyeki kwe kubanga amagye ga gavumenti gawanyisiganya enjaga n'abanda badiira abasajja bajja balina embaya ziizo basaabayaga ba Mexico. How are you? Bemanyi omwana obuze wabakiro yange yenjaga nolowooza ogenze nnyo kati kwata dola ziizo Muy bien. tuzeemu tusinkanye kati wabba biki ze ddiru z'abaamu omusajja ne banne biki bino bibandiiseemu See, we feel so bad about busting your compadres. omanye n'engeri gye weeyisa obi ne banno nze nali ngamba bamwanvaamu balangisa okuteesa nga badiri nga bonna We're gonna bury you right here in the United States. tugenda kuziika wano oli munnamukisa mu Amerika naye natta kubanga agenza okulaba kamaabe bazze nabo batta eyo ddiiru gavumenti tegimanyi bajja ne bawanyisa enjaga ate ne bamala ne batta ne bafuna enjaga ne bafuna ne sente ono omwana ajja sobola ono bamweraliikirira bano abamanyira ekintu katulabe enkola yaabwe wali alimu akalamu goja fande wacha mina marizayi atidde n'okutya operation take no prisoner baabo b'Amerika kati gwe omukesinga ogamba mbakutte mbumutta yamanyirawo etabu wotakuwa mzuri niliona wewe what a ways. All right, boys, what do we got? Kirala kye ekirimu laba enjaga kaakati abo bajasi ba Amerika bagitwala wa mwana olaba musajja nga mujasi naye nga ayogera nga atunda enjayi kumbe bano baali bayonooneka dda omujasi ono nti bwe mutwe mwagala okuzanyira amagye ga Amerika naye wookifulumiza ofuna sasi kale laba eno maiti mwana okyamogana okumoga. Thanks, Castellano. Taking care of business, bro. Kasera no mwebale nnyo nti atukole bukozi mulimu tewali kyakola nikireka nti akakundi kabega kalimu ababanda bennyini ekyo kyabulabe nnyo gavumenti ebeefunye obuzibu kakati omukesi akoze atya okunyweza abantu bano oba babaloopa batya kyetwagala tumenye omuntu ng'ali mu kakundi akakaketta agenda ku poliisi addayo mu bakamaabe era waba asiibula akakundi kano abagamba atya nti ngenze baloopa Millions of dollars distributing drugs in Los Angeles. ogenda tandika okufuna biliyoni ne biliyoni eza dola nga sente z'omwezi zigenda okujja ng'ogamba ezo baziwe enfuuzi. This is war. We win, but we die. Bajasi abagagga ng'ate ddiiru mwe bafunira sente z'omwezi tayagala na kumanya oba bazongeza oba bazisaze kakimuluma ng'omujasi alimu obwa patriotism alimu obwa mwoyo gwa ggwanga agenda okulaba abajasi bano bali eno bono n'erinnya lya Amerika kubanga besi gye bavaako besi y'amagye ga Amerika era nga brigadier general agakulira Baker agambibwa okuba nti ayinza okuba ng'amanyi kakundi kano kakati balateka okumanya enfendala ez'abamafia abalina sente nyingi n'enjaga yeneemu ku nfo ez'abamafia balina sente nyingi n'enjaga abajasi bano batandika okufuna emmoroka ekika ky'abakuntumye nga ze zikola bizinensi bakuntumye eyiyo yababanda kakati tutunulire bulungi nnyo enkola bizinensi eri etya oyo mu Mexico gwe bazze okulaba bakomando bambadde ziri ez'abamafia wuuyo sajenti koporo teebereza tozanyisa okuketta mu bukesa obubeera magye oyo meja mulamba naye tewali akimanyi ku kibinja kyaliko. Oh, quite the contrary. Sergeant alaba yew'amaanyi wano owaayo ogeze bulungi enkolayo. Don't give me a hand. Mulenzi akole bulungi buli kimu babanda balina mashini obalaba wali tonyumya bya uniform zo kati bizinesi gye baleese mu bokisi empanvu olwaleero tunulira bagenda okubikula nga mundu za gavumenti awo bimuluma nga ye embega ate nga kyalina okubega
mwana mwatuseera emmundu zino luli simanyi bamusazeeko ayina omukebezi akebera obwantuufu sente weeri omujaasi watuukira okutunda emmundu za gavumenti modreyo ekyo kwata sendezo ssebo gwe mukulu kwata zino zetwagambye 5 nedda ate 25 zetwagambye ogamba ki kuliko n'enjaga njagala 5 enjaga ki jangu nayo jajjigula aguza enjaga nga ku diru teyabaddeko ono omujaasi asinze ne ku babandaro tetugenda gula njaga gye tamanyi jajjigula fazaali toleka emmotoka kebera tulabe naye bannayiza enjaga saabitegedde ogenda okulaba enjaga ye gye bamubbyeko aro olitoa wapi nja eyi supplies the drugs. Wewunyiza ffe tuzije kuba gitunda gwe Pedro. Shut the hell up, Pedro. Biveeko naye Pedro sasula. Understand? Okitegedde baagala omusasuza enjaga gye bamubbyeko gye babbye ku babanda be gye baagala agigula ate oyo nno mujaasi kati togule One big graveyard. Tick tock, Pedro. Esaawa zigwa Pedro oba togula twalira omulala. No, papito, you're a fucking dead man. Mátalo! Zitebanziba. Kumba ina amajenge sergeant Kadugala sniper bakomando abafuna training ya government bagikozesa kugula njaga na kutunda njaga na kutunda mundu za government okyanzanyirako abayayi bavayo bafuwaluwa buli omu alo afande ki waliwo ekiriwo bava kutirimbula babanda ba Pedro yaliwo Pedro ogula enjago batogigula tugiguza omulala yanguwa. Put your hands up, Pedro. Sergeant nalabika nga asingidde ddala ate ku babanda abasuubirwa okuba mu kitundu awo era mbega kino kimutiisizza. Pablo, take the man's deal. Let's get out of here before. Why diru y'omusajja gyekirize tuva wano nga bukyali omusajja jatwefuulira oyo. Soldiers in my army that will hunt you gano magye gange nze nsalawo you like a dumb animal. nze nange wanzibye sijja kukkiriza. I think you're seriously overestimating your troops' affection for you, Pedro. Ndowooza nnyo okulaga Pedro ekituufu ky'olina okugenderako. Pedro amagye bwe boyogera ku magye Pedro ne bamukuba bafunye enjaga bafunye ssente bafunye n'emmundu kati baagala genda kugitunda walala mu Pedro tayagala kugula. Blood on my face, Ray. Bring more blood on my face. So what do you say, Ray? Think you can run this operation for me? Kati gwe mukulu wogana nawe tukuba ate ne malangana musajja abadde mbanje emyezi 6 kati kandandikire ku mmotoka kati 5 wa Pedro gwe bakwasiza mbu gwe okulira eyo tekina mutawaana anti bwagana era akubwa okkiriza nadiringanga naawe. Gracias, amigo. See you next week. Kachino mbega kimuyisizza bubi naye talina kyakukola musajja wattu olina okukola mukama we kyaggambye olina okukwata sene ne muzitwala n'amuwa entandikwa amusimbye yakisamba tonzanyisa kati gwe kyoba okola gwe genda era ogenda okwetegerezanga ekiriwo tewaliwo mirembe n'akamu akkiriza talina kyakukola nga kibanda kakati mbega ono alina ofunayo akaseera wanyonyolera lutenanti gwe yajja naye kuba lutenanti abeera wali mu barakisi avuga piki ye n'agendayo. Tugenda maaso ne besi efirimu tusinzidde Sekamuli era nga gye tusoosezza era tugenda maaso tuwolekera tukuweereza endala naye nga kyalaba eno the best. Kati lutenanti ali eno alinga omukyalo wa bulijjo eyapangisa obupangisa wano kyokka nga gavumenti yemusaamu ssente ku kintu kye bajja okubega ku Fort Tillman base gye bajja okubega era nga apartment zino ziriraanidde ddala Fort Tillman gye bajja okubega. Oyo omukyala ali ku ddaali lieutenant lisinga ne sergeant gwe babega eri naye aliwo nga muntu wa bulijjaawo buli kyafuna kyamuleetera n'agamba kino kyasusse ku bye babadde bakola. Bano abaami batunda ebyokulwanyisa ate ne ssente ne bazisigaza n'enjaga ne bagyeddiza olowooza obwo si bumenyi bw'amateeka obukyasinze. They want you to stay in just a little bit longer.
kanjagala okutegeera ekisingawo omwana muwala ayagala okumanya ani abatwala era ani mukama waabwe. Look, John. Realize that. Omanyi buli kiseera ffe gavumenti wesindika bimanyi nti tugenda kukola naye nga okudda kizibu. There's no backup. Nambwa ati walina buyambi bwonna singa giwunyira wano tuwona tutya. And neither would General Oxenberg. Banisime nekyo genda kukola mazima kubanda buli kimu kitusobedde. The only guys watching my back are the ones I'm trying to bust. Naga abasajja bano balabika banninya akagere ate singa nabasitadde maanyi mangu manya nti ebyobulamu bwange biyinza okuba mu buzibu. Obulamu bwange buli mu mutawaana gw'amaanyi nnyo abasajja babeere bakajuza buli kiseera. Yep. What about Rosato's crew, huh? Ate akabinja ka Rosato yalina enjaga enka naye twali mulumbye. Weewunya amagye ga gavumenti okubaaga gayiye ekyo gwe njokusuna agezesa n'emmundu enkalu kyokwali gwe bagezesa alina obuyinza obubasaanyawo bonna awo singa bazuuka nga balina kye bagezesa kwagala okukola ekyankalanya ekirala. Banendowooza essaawa gye ntuukiddemu si nnungi naye nga kye tulina okukola kuleka tweyongereyo mangu ddala nga tusobola. You know, sometimes I squint my eyes a little bit, an apron and some tits. You could be my mother. Balina ebintu bibanyumyanyumyamu awo nga abiwulira buli kyawulira ayagala okumanya baddamu ddi okulumba baddamu ddi okutunda enjaga byonna byonna abawulira. Bano mukwejerega mwana gye kimundu kyo mu maaso gange bwe batyo basaaga ababula kino kifala ontunuza nnyo mu kalinda minyira naye kasita nkutunuza mu kyenyi. Bonna batendeke bulungi nnyo. Ne bateekawo mashini nga n'ekyasimu ekiri. You know, it took me a long time to decide what it is I want to do in this life. Ebbanga ddene badde noonyereza nga njagala okumanya mu bulamu bwange ani andyamu olukwe naye kinkoze bulungi nnyo okuba ku mundi guno omulabye. Ani gwe balabye? Money and power. Nze mbawa ssente ate ne mbawa n'amaanyi naye lwaki mundyamu enkwe? And that is a legacy. I want someone to say. Era agamba nti ye abayogerwako ng'omuntu ow'amaanyi naye kimuluma nnyo ate abantu baasuubira bannange. That I am and everything that I will be. Nze nfuba nnyo okulabika mbeera kye nnina okuba gye bujja naye lwaki bannemesa? Ani oyo? I cannot leave a legacy to someone that I do not. Sijja kubeera na linnya nga waliwo abagenda maaso n'okunzannyirako. Bannange lubanto yiiyo eri loaded. Oli n'ava eri nga zze kunninnyirira nga nze afande wano. Kati ndaba ekyo kimala. Wayogera mwana wayogera. A legacy. My legacy was not good enough. Yagamba waali kyali si kirungi ekimala olw'ensonga niwo lwamulinnyirira amwogerera amulinnyirira amulinnya eryo natta mujaasi munne kikkirizibwa n'ekiba kigaanibwa mulamu. Essasi lyamukubye si ssasi lyangu alikubye awasaala era oliwo omusanga nga awantu awo tewaliwo kantu kaddugavu kizibu okumukkiriza nti ddala yaluuna okuggyako ng'awezezza nnyo nedda nze lwakuba nsaalira ku piro gwololololo ng'omanye mukafiruuna naye bamusekudde nga kino kyakoze akikoze akakasa ti ddala buli ngeri ye mukulu wano. Omusirikale akoze ekintu kino nga oda tebamanyi gyagijje yagamba mu unity ye yafande amwakanya gwafa naye.
n'eribadde mu kyemba n'alijjamu ne magazini n'asuula wali longoosa buli kikyamu ekiri wano. Agamba ono wawe era eno ensi ye yafugawo talina amufuga mulala yenna. P. Henderson has been found dead. Kati wulira Brigadier General taking his own life. P. Anderson asangiddwa mufu era yesse. And make the necessary funeral arrangements. Kale twagala tegeke okulabeka ntukola kuziika kwe mu mitendera naye nga tulina kyakola omujaasi waffe oyo yesse. Kale Brigadier General yali ayina entegeragano y'amaanyi ennyo ne Sergeant we era kyalangirirwa nti omujaasi ono yesse yekka. Ekintu eky'obulabe ennyo ku base ennamba ey'amagye ag'Amerika era ebyali biddirira kuwerekera mugenzi. You asked me to take good care of your boy. You were proud of your son and you had every right to be. Tebereza abazadde b'omwana ogenda maaso n'obategeeza Brigadier General yennyini ng'agana mwankwasa obuvunaanyizibwa okulabirira omwana wammwe naye omwana yasazeewo ye ne yejjawo mu bulamu bw'ensi eno. Bano bonna baabaddewo era bamanyi eyamulidde ng'ovudde ku ebyo eyamulidde yennyini eyajja okumubega amumanyi naye w'okyogerera nti nze embega yo yeyamulidde. Sergeant mulimu ebyama mu magye ebitasaana kwogerwayogerwa. Obulamu bwe ne buvaawo nga mikono gye gyegigyewo obulamu bwe kino ne kiruma mbega wayogerera ni nze mbega tawona kuba Brigadier General wayogeredde mbu omujaasi yesse ate gwe n'ogamba be babazadde. Tebereza mwaweereza omwana nange bwe ntyo nali mujaasi mukyala ndawona buwonyi naye kikansa kyekindi obubi era kyenkana sinnawona. Kale bazadde b'omugenzi nabo baasigala bakyabyogeramuko awo. Marlowe, the unofficial godfather of East LA. Direct competition with us. Now, Pablo was too weak to take him on, but we, on the other hand, are not too weak. Kakali balina okugenda maaso n'okukola emirimu biri byawedde ebyabajaasi bwe bityo kati oli yawedde kati mission ndala era mu unit be bakimanyi obulungi ennyo East Los Angeles California gye tuze. Abaddiira bali eno abajaasi ne batandikira ddala okukola ebikolobero nga mulimu mbega olina okukola kiri kye bakola. Kubanga be mulumba tebakumanyi nti oli mbega basobola okutta. Military training gye bafuna bagikozesa ate mu nkola bwetyo. Tetuganya ababanda balina okukolebwako ng'obuyinza bulagira naye ebizibiti bino ebigibwayo ng'enjaga laba kye bakoze ekitundu kyonna babandudde buli gwe basanzeemu naye nga omubega akimanya enjaga baagala gitunda. Mugire tudde ebbali mugire tufune engeri gye tuweramu temukkiriza enjaga esigala wansi. Omusajja yagala gitwala gitunda butunzi. Enkola gye bakolamu emirimu ebifo ababantu mu badiiringira kasita bakatokolagana nabo ekifo kyokka sajenti ekyo akigobamu n'aleetawo abatundirawo abalala. Kati eyo mujaasi ki bannange? Ne bw'owezze buzzi okikakasa nti eno military operation ne bw'oba babuuziza bubuuza 4 na 5 balina biboogerako nti bagudde ku nfo z'abayaga kumbe baagala beddize buli awatunda enjaga. Era obudde bwazibanga balinga bali bulungi nnyo kubanga tebalinda musaala gwa mwezi. Omanye omusaala ogwo guba mungi tetuganye naye ate omuntu watandika okukola ebikolobero kati ng'ababanda bano bebaliko abajaasi bano omuntu wafuuka kyewaggula muli mukyalabanga yalaba ewaali wewatereevu kati mbega kimuluma. You did not kill for the sake of some outdated ideal. You killed like me.
temwasse ku lwa muntu mulala yenna, mwasse ku lwange, tembuzaabuzibwa. Future we must now take. I propose a toast to our future. Temugeza ne mukolayo ekintu ekirala kyonna ne mulowooza nti waliwo abalemesa. Nze ndaba ekkubo lye mukutte lye lyetuufu. Temukkiriza okubuzaabuzibwa. Tunywere wamu. Mbu batta ku lulwe, tebatta ku lwa mulala yenna. Gentlemen, I shall return. Hey, Dalton. Oh, why Dalton? I said I'm talking to you. Gwe njogera naawe. Oli atamidde. Ogamba ki? Unfinished business. Ebikwata kunze ebyo bikwata kunze noli ne kigamba. Naye ogenda n'obuzaabuzibwa omanye agala okulwana atandika mu ngeri nnyingi nnyo. I'll tell you. This son of a bitch was the best. Naga ne wayi. Saagala newala nnyo naawe. Nja kukusasula mu ngeri yange tofaayo. Oh, yes. Vivolio. Molto bene. Siete la mia famiglia. Agatta Olumexico n'agatta n'Olungereza lwennyini. Era abaserikale ng'abo afanda beetaaga nnyo. Ono atamidde muleke. Tajja kusobola muleke. Leero tomukuba muleke. N'amanya nti omwana ono amuyingiriza ddala mu kintu era amwesiga amutadde ku lusegere. Tozanyisa omukesi mu nsi ya Mukama muno. You think Mallow got the message? I'm just wondering, the more we expand our power base. Owaayi nabadde neewuunya abasajja abo ne banaategeera kigenda kuba kitya. And Al Capone wasn't visible. Gotti, the Gambino family. Hell, the world knew those were his names. Agenda maaso n'ombuliramu ye bw'amanya entalo. Entalo, ffe tulina okukola entalo ezo. Wezinaabeerawo nga tezibeerawo n'abakulu tebajja kakasa ntukola. Tulina okunoonya ababanda abo tubakoleko. Naye ababanda be bafuna enja yaabwe gye beddiza. You don't see him on my back, do you? You don't see him give me orders, do you? Do you? No, I don't. That's right, you don't. Look, I... Gwekkiriza buli kyeggamba ojja kulaba buli kimu nga kikutereerera. Bw'onadda mu by'okwekwatakwata gw'onaamanya. Heroes and cowards are both buried under the same goddamn dirt. You know what that one is? Fear. Respect and fear. Same. Gwe kyolina okukola engeri gy'oteeka ekitiibwa mu bantu olina okugenda maaso n'okukkiririza kyeggamba ojja kulaba nga buli kimu oteredde. Let me be feared. Kati ekiseera kino engeri gyendinize afande wano kantiibweko nange bantye kyagenda maaso n'omugamba mbu oba oli mu buyinza olina okubeera nga olaga obuyinza bwo. Tamenyi ndi omusajja gw'abigamba Meja Mulamba. Buli kimu ekirikodingibwa kireetebwa era nga bwe bujuliza obuyinza okusiba omusajja ono oba okumulumiriza nga bakame bamuyise mu Pentagoni. You tell me this isn't better than a signed confession. He didn't confess, John. He merely theorized about... Naga musajja ono yayogedde byayogedde naye teyeetonzeemu n'akamu. Omusajja amanyi byakola ddala bikolobero. Hey, I've been living with the devil, okay? Now I'm a part of this thing and I want it to end. Nze nali mbaddeko n'abantu nga bakyamu era bw'abeera nga ddala mukyamu buli ngeri tulina okufaafagana naye. It's fucking theory too, huh? John, hear me out. John, just hear me out, okay? Listen to me. Of course we can indict Gammon and Castellano and Knox as well, but this is not Al Capone we're dealing with here. This shit is in our own backyard. Naagana omusajja ono gwe tukolagana naye si bye bintu ebituufu bye tulina okubaamu. Tujja nakufiira bwereere. But I do know the Pentagon will not go to court on this. Nze manyi nti no ddala buli ngeri nze naawe ffe tugenda okugenda mu kkooti okulumiriza. Kyokka tulinga mazima abataliiko ki. Just hang in there, okay? Just one more week, just hang. Twalibadde mazima tubaako n'ekiseera etulowooleza abasajja bano bayinza otutta. Ate ne woogugamba. So yamanya buli ngeri balina okukola emirimu bonna naye era nga ddala buli kimu. Mwana mwala eddala ali ku lya lutenanti ono Meja. Naye baba bazze okubega jjukira ne omukwano tegumanyi ebyo.
guys pulled on Holland. Kakati oluvannyuma ennyo akomyewo ku mulimu naye nga tuddako mu babanda. I mean, you came out of nowhere, running guns, shit like that. What the fuck? Balls. We've got balls, right? Oyina obusobozi. Saagala ozanyise obusobozi bwe nnakuwa. Bw'onazanyisa obusobozi bwe nnakuwa ojja kuba oli muzibu. Kati alina gwe yakwasa okukulira ababanda naye nga ye teyagala ate byakutirimbula kye kirese enkayana wano. I'm not, and you're not either. Ayina abakozi be baakozesa atandise obutawuliriza sajenti alaba awo ekicuba kiba kinaatera okuggibwako ayagala akuwa ekicuba ng'ate omuwuliriramu. We just may have to sue. You got it, Sarge. You be a good boy, Ray. Beera mulenzi mulungi bw'ogaana nja kukunasula ekyasi ti omusajja atusasula gwe bagamba ebyo atuwa sente gwe bagamba ebyo. You got something important to say. Oba oyina ekyomugaso kyoyagala okwogera kyogere bw'oba toyina nze nkulabudde sijja kukozesa ng'ate onneegayiriza. I'm glad he's getting such a kick out of all this, but I got people out there with a real beef against me. Nina abantu abandika ababaayenye eri bwe munaaba mugende maaso nakunkayenye banne obulamu bwange buli matigga baakamukwasa obuyinza naye ate alina byatasobola. You Gammon's about to step on his own dick. It's up to you to try to rein him in. Gwe kiri gy'oli okugezaako okutereeza mukamaawo kubanga wagenda maaso n'okumbogolera omugolezi tetujja tambuza bizinesi. Dalton. Anytime. Agamba balina okugenda. Dalton akwatagana bulungi ne mukamaawe kyokka nga badde akyalina mawulire gabadde agezaako okunoonyereza. Jjukira nti ababanda bano aba Mexico baali balina mukama waabwe abatwala era nga mbego ono ayagala okumanya mukama waabwe gy'asangibwa era nga bimu ku bisibye okuwaayo bajaasi banne bano balina okukwata bajaasi bano abakukusa n'omuntu yennyini akulira okussaamu ssente mu bintu bye babaguza. Omukese ono gwe mulimu gwaliko naye nga ye aliko wamutuusiza Sergeant. Sarge, you kill Ray. Might as well retire from the army and run the drug business. Ovanga ku musajja okulinya breach omulundi gumu nga sigwa ovuga oli nange oba nedda. And I do not want that man to see any dissension in my... Saagala kuddamu kulaba ng'oleeta erinnyambo ate tulina okukwatagana n'omusajja oyo omujaasi alinga oyo yatabuka omutwe ono alinya breaks nga si yavuga. Paluma toka nje ya gari, toka nje. Musajja abadde ki? Kyekigenda maaso afande. Najjo pisto teri aliyo gye bali. Kale nkuba. Nkuba oba ndi mukyamu banza abatwala ndi mukyamu bakuyigiriza otunda enjaga ndi mukyamu. Bonna. Ate ngono omujaasi alina ekiragiro ekisobola okutta Sergeant ono ku bikolobero kasita aba n'obujulizi nga bwe yawadde omukyala. Nzite oba osobola kubanga mulinga abagambo bayamba nemba wa ssente nga omwezi tegunnatuuka mba mukyamu mpaati ne pisto yange oyo nno kibanda yennyini abadde yagala musuna kuba ayina wooda naye ng'ate akyalina kyanoonya n'amanya kati n'omujaasi anjagala olaba mwa pisto nga eri loaded n'atankuba asaana kwongera kulaga kibondo jja tugende nkulaga awalala kumbe ulikuwa unataka uwa mimi hapana wezi siwezi uwa wewe wendi afande yangu nga mtwala mchibondo San Luis Bio Rio kakati Rio Colorado jetuse ba Mexico abaliyo San Luis Rio Colorado nga yeri kibanda oli eyali ofisa mu Mexico ate nga kibanda nalaba omusajja ono Oh, personal matter I wanted to discuss. Nina kyenjagala okwogeramu naawe ekya bulijjo. Kumbe yali alabye ku feesi eno ng'eri ku bajaasi abamuyiribya ate oŋŋamba otya nti ono ali ku bajaasi benkolagana nabo sooka ojje kazije brother nkutidde ogambye oyo yakuuma oyo musajja nzijukira yangobako bwe kiba tekyali kirooto tabanga mpaayo ntandise okutya brother. You how to conduct your affairs. Ukolagana n'abajaasi abakesi. Last visit, my man thought your compadre Dalton. Omulundi gwe nasembayo okubaako ne wenkyala oyo omusajja yennyini oyo yali akulembera ekibinja oyo. Those men were army intelligence. Abo basajja ba army intelligence banne bamuwaddeyo. Man, I've been very clear on this point. Kyokka nga sergeant yakatandika okwesiga omusajja ono afiira nawo
bane balumiriza we wali odduka wamangu oli mabega w'ekimotoka siyo yakutwala 2 ndiyo 3 siyo 2. Did any of your other men identify Dom? Waliyo abasajja abalala balumiriza nti oyo Mbega okujjako ono nti ono yekka yalumiriza. Gwolumiriza askari yangu anasema ati yeye iko spy. Mafia unagenda kula masasi. Friend, I appreciate your gwe tokkirizanga omujasi we yenna okumanyira omujasi wange. I believe you're making. Ono nno Sergeant alabika waya tekuli. Amubandagazza omusajja gwe ndesiga gwe mugamba Mbega kimunyiziza n'omunyiza. We're out of here. Let's go. Wama tugende. Sagala kumanyira. Oba tebaagala gulanjaga boogere. N'emmundu bazireke tanka naziguza abarasha. Lwaki negayirira? N'avaayo nga tebakanyiza nga alina ne gwase. Bali ababanda bwe bayomba ankubidde omwana abadde ankuuma naye enewe naafuna omulala. Kyekyana kibadde kibba n'enjaga yange. Bamugambye ebigambo tannabyogera. Nina obuzibu. Agamba tulina okukola ebintu mu ngeri yaffe kati. Kirabika luwa batambulirako naye tulina okukola mu ngeri yaffe tofaayo. Ekiro olagawa? Thought I'd go over payroll at the highway and call it a night. Agamba alina gwagenda okulaba kalina omuntu egwatera okusisinkana naye ekiro ekimu kyamutererera kati alina gwasisinkana naye. Waliwo obuzibu afaana etya? I'm the boss, remember? Nze boss ojjukira. Omanyi boss talina genda naawe gy'ogenda. Oba ogenda walala ye boss asigala ku birala nti kale. Boss n'amugamba oba ogenda okukola omuntu ng'ogenda omulaba. Katumulengera avuddeyo kati agenda buli lunaku kubanga ovudde ku by'okubega waliwo ennamusa we yatuuka. Kati alina okucekingayo buli lunaku. N'akwata Suzuki Meja n'omulamba naye lanka bamuwa yaki ya koporo. Kumbe abasajja bamulinnya kagere. Kumbe iko na bibi fasi hii. Sangine tutatafuta abasajja tebakyebaka bamulinnya kagere. Ate naye omukwano gwalina gwa nsusu. Era ogenda okwetegereza ng'alumbye lutu endala. Takyebaka. Now. Bani tunakwebaka. John, it's impossible. No, it's not impossible. You pick up the phone and you dial. Please. Kuba bukubi simu bajje batuyambe ekibondo nakirabye. Ate lieutenant teyagala kuba simu kuba yakyagala babeereyo eno first of all. Oyo ejene yabasindika. Oxenberg here. It's Murphy. A 1-out general. I think I've been made. You're not sure? Something went down at Rosato's place today. I don't have it on tape, so don't ask. N'agamba tulinawo teepu era sokolinda okubuuza. Twagala osooka osala magezo tujjeyo eno. I gotta make a couple of phone calls and I'll get back to you from the Pentagon. Nina essimu ze nosooka okuba ku kitebe ate bannayini tumala okukolayo meeting nabo nendaba engeri gye tukujjayo ne munno. Right, hang in there, son. Waatirako awo ndabe mutabani. Kati omanyi ebyabaasoma bitera okuyamba ate bitera okusikatira. Ngaddamu ng'avaayo bamulengera bulungi nnyo. Kumbe weiko na bibi hapa. Kila siku nakuja. Aya. Sergeant ng'akitegera bulungi nnyo. Mwana mulenzi ono alina omuntu gwasisinkana. Omulala okuva lwe babeera bonna. Ebiseera bisinga ng'olina ekikosi ky'obaamu. Ate ne bakola ng'olina ekikosi ekirala kye weenyigamu. Kitera okweraliikiriza. Abasajja bano kiki kye bazzaako? Tugenda maaso. Get the car, come on. Ingia gari, ingia haraka. Just left. Leave this damn shit. Look, Sarge. Gasiya mwerere gwe balaba. It's a rat. Ono omusajja we tutamukuba sasi kati enjafe be bakuba. Yeetaaga kukuba kati. Says all the right goddamn shit and he makes all the right moves too, don't he? Binabe nabe tuliko tuli mu muzannyo. Obuzibu bwonna bw'olina gwe Dalton gw'ayagala tusaanyeewo. Ate ayinza okuba Dalton naye ng'omuntu alina obubeezi muntu gw'ayagala. Kumbe Sergeant yagala nnyo Dalton. Bano bagala Dalton tumusaanyeewo. Omusajja mulabe aga nti oli ayinza okuba mwagala bwagazi. Wateeka okuba aliwo ekigenda mu maaso olina okuba omukakkamu. Tumala kakasa. Boy, working alone. He's got someone else out here. About that girl he's been seeing. Not a whole hell of a lot.
Omuwala ali atya oli omuwala ye mbutuufu. Tayinza kubanga aluddeko kuno. Baali badde bamuwasa dda. Anyirira nnyo okubanga Dalton yamusanzeeko busanzi. The Pentagon kye kitebe ky'abajja ekikulu eky'Amerika. Tetuyinza kuweereza buyambi bw'amaanyi nga tebannaba kutegeerayo omusirikale yenna senior officer. Intelligence in place before we can Oyo mbega mwamutaddeyo baya badde tanneetegeka. take military action on one of our own bases. Nze kennyini nze omu ku baasala waagende naye nga tetunnamanya oba brigadier general waawo mukyamu tetuyinza kukkiriza magye kukubirawo byasi military action. Yennyini yamusindika agamba waba akyalina mawule gakwata ku sajenti yenkana akakundike kiba kibi nnyo bwe bagenda nga bagenze kukwata sajenti brigadier general ayinza omuwolereza. Omukazi aba avaayo ye bamulina. Ontegeera jukira omukyala ono lieutenant naye ono tabimanyi amanyi mukyala omuntu wa bulijjo. Ngenda kabonero kabi ku mutujju. Ogenda kumbuulira omuntu gw'obeera naye omuyita otya. Tebikwatako nze nja nakuwawaabira ku poliisi. Lindako komando kugukomando jangu. Ne bamulyawo tebamanyi nti lieutenant gwe banywedde ate n'oba lieutenant nga basoose kunyweza lanka ziyinza obutakuyamba. Mukazi we nga bamussa mu buutu. Ezo zonna mmotoka za gavumenti ez'ekikungu ze bakozesa. Ebintu byayononese dda. Abakulu babagambye mutuyambe. Abakulu bakyali mu kuteesa. Ekyavudde mu kuteesa kye kiruwa. Kati naye obuzibu bwalina musajja wattu bagamba ino okufunayo obujulizi obulumiriza jeno. Wataba olumiriza ndi jeno kwali kiyinza obabeerera ekizibu nga ba intelligence ne tugwa ku mannya. Kumbe ne Beka kweriri okutwaliza awamu. N'essente ze baagabananga nga brigadier general naye afuna obwo bwe bujulizi obusembayo era mwana mulenzi obuyinza omuyamba tamanyi nti omuwala gyawunye. Помоги мне, Костеллано. Я держу ее. Хорошо. Хорошо. Помоги мне. Держишь ее? Пиковал? Да. Ну же, очнись, дорогая. Дороти, ты уже не в Канзасе. Хорошо, Костеллано, я хочу, чтобы ты поставил в известность военную полицию. Скажи им, что капрал Долтон подозревается в нарушении пограничных законов. Понял меня? Да, сэр. И его необходимо задержать, как только... Тебе на массу. Boss. That's right. Kati gwe nyabo ogenda ku ogenda kumbuulira ngenda kussaako kagaamu bw'owoggana bw'otawoggana sika kussaako ojja kuvaano bulungi nnyo nga maze okwogera naye naafuna ebyama ebimuloopa bino bye bindoopa nti ndi mutujju ndi muyasa ate ndi kibanda nayiwa wali basi sebe omubega kirala ki kyomanyi ekinkwatako ng'oggyeko buno bwenzije mu kasawo munzanyirako. Is it a perfect world, baby doll? Tell me. Not from where I stand. Kutegera kwange wano wendi na onacheza na mimi. Not smart mouth me. Tewefulu wakabi. Yes. Ngenda kusaanyaawo. Just in case you miss those preachers. Eyengumi. Political correctness. And I will beat your ass bloody if you do not make yourself useful. Ngenda kusekula mpaka ng'ombuulidde byamaki ebirala bye ndinako ye ggwe oli ani? Tamanyi nti ali kwafanda we gwasekula. Ame intelligence ne wootajalankayo nga baakuzize. But I do know one thing. When he comes back, kyemanyi waddira. He will kill you. Baneenanda bakajja kutta. We'll see. Tujja kulaba omanyi owaana nnyo kalyanga oyo kandabe kyanankola. Omuwaanawaana kandabe kyanankola. Kaakati musajja wattu naye ali eno. Basi bamuwendulidde.
Put your fucking hands where I can see them. Take emikono wenjirabira nako okunkuba emimwa. Omanyi yakubanya abande emimwa mu training. Boy made you. And Castellano just radio me saying, Gammons got your girl. Bamutegedde ndi mukesi. Save you, Gammon. But I'll feel good to do you right now. Kati nsobola okubessa sikati. Suppose you feel like going hand to hand. Naye embeera gwe twali kubya emikono ku mikono olabye otya? Onkuba emimwa. Nenda kuntera eminwa. Guess what? Omanyi? I've got the gun. Nze nina emmundu leero nojja kunkuba. Okuseka si sunna. Laba olutalo. Laba olutalo. Alo. Alo. Gwe. Laba ekintu. Laba ekintu. Laba ekintu. Kikomando. Kikomando. Tunulira. Mark Dacascos. Mark Dacascos. Abasajja bano ba. Manze domutegeera. Kati ayina okwenda nokuba komando. Dadira komando. Hey! I'm intelligence. Order from above. Abayina ekiragiro okuva ku ntiko. Era basobola okutta. I'm intelligence. Tozanyisa amagye gaba n'ebiragiro. Kati ekiragiro kyalina asobola okutta. I've been all over the base. I alerted every MP, but nobody has seen this. Ngambye ku base. Buli military police yenna tewaliwo yarabyeko ku muntu oyo. Oda yavudde wa generali munoonye kopolo yakaleetebwa. Kopolo ayina woda wuuyo. Kakali mukugezaako okulaba nga giwunye anoonya watolokera bamulengera. Sumaba wewe. Military police. Musirike people. Toka nje ya gari. Kutoka subiri tulikuwa tunatafuta wewe ulikuwa wapi? Komando ategede kitako ayine ekiragiro ky'okuntiko era amanyi kikyazaako kuba yategedde bulungi bamutegedde mwana mulenzi Mark Dacascos akoze ate ekikyazaako tugenda maaso And waiting for information. amawulire gonna Knox over to the hideaway, sir. I have not heard back from him yet. yagala mugamuggyeko kumbe Beka General Brigadier General agamba mutte omukazi oyo mpaka nga mumukubonereze mpaka nga babuulidde olumaliriza mutte. Brigadier General ategedde ali mbuzibu. I thought I was making a smart move by hanging out in the shadows. But you have fucked things up so royally here. Ebintu olina engeri gy'obyonoonyeemu wano olimedde okutuukiriza kye nagamba abasajja bagenda otufuukira ensolo. Eno gyaddukidde azze okusaidia erikaani eriko General. Ayina ekiragiro okuva mu bakamaabe nga ame intelligence. Sir, I take care of you. Alumbye General, wetoka mbele yangu. Kama mimi naingia ofisi sitaki mtu yeye kusumbua mimi. Mtu yote kusumbua mimi. Before we take this all down. Omusajja mwangu ile ngatanda tunyweza fenna abacha achogera. Nga bamutadde nyala. Brigadier General. Order ya askari ni order sio maombi. Askari hapana omba. Bamwadde ekiragiro ayina okumukolako singa baganya okukiririza mu kumunyweza. Ame intelligence nkulina. Court martial. Era ogenda mu kooti y'amagye. Hiyo mambo mimi hapana nasikia. Got a hold of my partner, so you're going to take me to her. Ogenda kuntwala mukazi wange gyali. Bibi ko wapi? Ago ge magye. Order esinga lanka. Ekiragiro ky'amagye kisinga lanka. Appointment. Abadde ku appointment. Gee. Akubye Brigadier General. That was some honor, General. Tefulo wakabi General. Yakirabanga alina okwogera omuwala gyali yetafa yekka. Amukubye ayambadde ranka ya kopolo kyokka nga amazima meja akubye Brigadier General. Ali ku appointment esinga ranka. You sit tight, Sweet Pea. We'll be right back. Let's go. Bwe tugende. Kumbe bamaze dde okubaloopa gye bali. Era ye General Chege tagenda yekka.
bamukubye amaze kwogera gye bali n'alyoka agolola. Oyo alina ekiragiro ekisembayo okuba buli musirikale ali omwo alina obuzibu bw'akoze. Kyokka nga oda zaafulumye edda nti musirikale mukyamu kati akoze atya. Abasirikale bano abaweereddwa oda mu butamanya abakoledde ki? Oda y'amagye alabadduka mwamule kugenda kugyayo mbundu. Abajjayo zaabwe mu maama yingira pole bazirina tegiwunye nakwata jipu. Abajjayo taka bazijjeeyo. Wacha tufate yeye. Abamu ku baali ku bikolobero bino baali bategeera bulungi ekikwatagana kwatirale era bamanya ne balina okukwata tanka zino bagende maaso n'okukola ku mujaso ono kubanga wabawaayo bonna baba bawedde. Abamu ku baali ku bikolobero abali mu atirale ne bakwata tanka ne batandika mugobya tanka. Bamuyunze era balala bonna bamanyi mukyamu kyokka nga aliyo ku lwa gavumenti ya America okulwanirira amagye gano ame intelligence mbega. Mark Dacascos tumulengera tanka ze bamutunuzaamu baagala musaanyaawo. Firimu eno the best twagireese ng'eriwo okukujja ekifu ku maaso. Mu firimu z'abakomando Kajansi Boys zerina waliwo firimu gye yakuleetedde gyegenda okuddizaako. Eno weewunye tolaba nti yakabi katuzzaako yakatawisi. Eno yakabi oluvannyuma lw'okuggwa tuzzaako yakatawisi. Siege of Fire Base Gloria emu ku firimu ezikyakutte akati mu bikomando. Omulabi wa firimu gy'asaanye okulaba gye tuzzaako nga tumaze eno Siege of Fire Base Gloria Vietnam. Tugenda kusasika kongolire lyabukedde ne TV West. Katukyalaba esasi kafungula nkete kati ogenda okulaba esasi kakongoliro. Ogenda okwetegereza obulungi ennyo bakomando waffe ono tanka ekoze kyekoze naye mwana luno lutalo yangwa tugende. Weewunya bajasa abakozi b'ebikolobero be boogera kino ng'ate tusinzidde seka muli ku mulundi guno. Mark Dacascos enfo bagimubuulidde kati agudde mu nfo atuse ku nfo eri. Drop your weapon, Corporal! I got a better idea, Doc. Kopolo sula ekyokulwanyisa kyo nina ekyamagezi ekisingawo n'ekyokulwanyisa ekyamanyi ekisinga ku ekyo. Fucking rat! Fucking stabbed us in the back. Akuba emmundu eddala likulya meja bo bamanyi Kopolo naye enkyapa gyakyapamu emmundu erimu sukulu fiizi za gavumenti. He cares about you like he cared about Henderson. Henderson was a rat just like you. And he got... Mumbuli Lieutenant Henderson aluddawa eyabadde messe nga gwe private yayogera ekyo. Bamaze omutegero nti afando basingako ate ayina training ey'amagye esingako. Gavumenti yamusaamu sukulu fiizi ez'ensusso. He's going down, Castellano. He's going down. He's going to take you down with him. Castellano muwedde. Oyo Sergeant agenda kutwala omuwala oyo. Ate gwe tugenda kuyambibwa. Mbulira gyali gwe nsobola kuleka. Unadanganya mimi hapa na unafikiri mimi hapa najua kitu nakwenda fanya kwangu. Nataka uwe mimi unadanganya mimi. Halo. Castellano aganye. Agambo nimbagala kunsanyawo. M16 ziri wali nakati obutakayana nammwe yabba noonya mu ngeri yakye komando jukena mwana mulenzi ono komando meja komando ame intelligence Mark Dacascos.
Alo. Agenda kwetegereza obulungi ennyo. Alo. Mecha. Bamutadde ennyala n'agaana okukkiriza ne bamulyawo. Bw'ogaana okukkiriza omujaasi tatera kulwawo. Eno gye tulaba giyitadde base era nga tusinzidde Sekamuli. Era gye tugenda okuddizaako ate manyiddwa nga Siege of Fire Base, firimu y'abakomando kwegamba. Jjajja w'ebikomando gwe tugenda okulaba, jjajja w'ebikomando Siege of Fire Base Gloria, jjajja w'ebikomando gwe tugenda okulaba. Ekutuusibwako Bukedde TV, Bukedde olupapula, Bukedde embutikizi wamu ne Nivision jjajja waazo ne TV West. Ng'ate Jingo nga bulijjo tuli mu kintu tugenda maaso. What the hell kind of soldier are you? No damn loyalty. Oli kika kya mujaasi kigwe. You're the reason your men are dead. You're full of shit, Gammon. Amuguddeko agalwalero Sergeant ogenda kumbuulira. Drug dealer. Nova officer ow'amagye ate ng'oli drug dealer. Stola. Padre. Ebyamagye byaweddewo dda kati ndi drug dealer. Teka nse emmundu oba si kyongenda kutta mukazi ono. I'm gonna let him live. Now drop your weapon! Tupa sira wewe. Be a good boy. Beera mulenzi mulungi. Hey, Sarge. Kale Sergeant. Kale nkuba. That's an outstanding idea. Deal. Punch! Laba ekintu. Kakati Sergeant ono mu training eya combat fighting yali akulembera unit eno nga mu combat fighting muka kati Major ne Sergeant ani asinga tunulira. Amanya alwana na kopolo. Sukulu fizi ezendondi bamusaamu naye ku ddaala lye erya Sergeant alina laba engumi. Hapana jua ati niko Sergeant. Hapana jua ati niko Sergeant. Wewe iko koporo. Amanyari ku koporo. Chokali ku alaka Meja. Mbako dako. Hiyo mambo ya ndondi ni hapana. Elezea na mambo ya ndondi. Wache mimi na sawa kusawa tu. Osawani. Osawani. Laba mugo guli mu school fees. Na yera na Sergeant muli mu school fees ate gwe munayo. Bonange. Mu combat fighting. Tokwata ku mundu. Paka masanyaraze military intelligence tozenyisa mbega w'amagye. Abane ekiragiro nga kiki bagiyitadde base era nga tusinzidde Sekamuli. Bw'oba oyagala firimu zino e Kampala ogenda ku Market Street. Ekizimbe bakiyita Energy Center. Edduuka liri B24. Wasanga firimu zino ez'Akajansi Boys video oba okuba 0792 6494 osembya 57. Nage tugenda kutuusako ebikomando olwaleero era nga tugenda kutuusako jjajja w'ebikomando Siege of Fire Base Gloria. Firimu yalabiddwa buli muntu yenna ategeera kye bayita ekikomando era nga eyo Jingo nze era nze nkuweereza twagituusizza dde Sekamuli wano etugenda okugisumululira Siege of Fire Base Gloria. Era nga yo olina okugirabako gwanyumira firimu zonna ez'omulembe olina okulaba ku Siege of Fire Base Gloria. Katugenda okulengera mwana mulenzi avuddeyo emirimu agikoze bulungi nnyo. Information zamaze dda okuyita bategedde dda n'obadde wa Army Intelligence era nga amaze okutegeerebwa balabika nno bayambibwa. Hao walitoka wapi? Tulikuwa nasikia risasi kutoka asubuhi, walifanya nini hawa? Kumbe mulimu abajasa balitegedde nti mu barracks muli mubadde mulimu obuvuyo obadde buterezebwa.
wapanaona hata gari walimaliza kumaliza. Wacha tunatafuta ngine, saa ngine atakuwa na mabombomu ndani huko. Kwetu naike tusikukomero yayo atemba de jingo ngabulijo. Eranga tugenda kutusako sineme manyidwa nga Siege of Fire Best Gloria. Jaja webi komando gwe tugenda ko sawe nyini. Eranga ikutusibwako Bukede TV, TV West ne Kajansi Boys video. Jingo ngabulijo. Yes okay. Sigenda basibula kubanga tukyaliwo.